Wow, nkweyanziza nkwebaza nnyo munnange gwe atulaba gwe atugoberera ku the MRU TV olwaleero ennaku z'omwezi ziri 13 omwezi gwa kutaano omwaka 2025 mazaalibwa g'owekitiibwa Dr. Rashid Lukwago. Dr. Rashid Lukwago soowa eddagala ono wa kitiibwa mu Bwakabaka bwa Buganda. Katutandike tuti. Ekitiibwa Dr. Rashid Lukwago ono mukiise wa Nkobazambogo mu lukiiko lwa Buganda ate nga ye ssentebe w'olukiiko oluŋŋamya ebibiina by'abavubuka mu Buganda. Owekitiibwa Lukwago Dr. Rashid ono si yatunda eddagala era obwa dokita bwe bwa bitabo ng'ono musomesa omutendeke era ng'asomesa ku Kyambogo University ate ne Muteesa the First University y'Obwakabaka. Birthday boy waffe ono aweerezza nnyo Obwakabaka okuviira ddala mu secondary ye we yabeererako ssentebe wa Nkobazambogo mu siniya ey'okutaano ate ne ku ssettendekero Makerere kye kimu n'aweereza nga ssentebe wa Nkobazambogo mu mwaka 2006 ate we yava n'afuuka ssentebe wa Nkobazambogo mu ggwanga lyattu Uganda. Owekitiibwa kati ng'oggyeko ekitiibwa eky'Emmengo ono ye muyima wa Nkobazambogo ku ssettendekero wa Ssaabasajja Kabaka Muteesa the First University era ng'owekitiibwa Dr. Rashid Lukwago gwe nkugamba musomesa oba ssaabagunjuzi w'ekisaakaate ekya Maama Nnaabagereka kyokka ng'ate era ye director wa Inspire Investments Limited. Munnagombo ono yeddira nkima era nga muwandiisi wa nnyimba emizannyo n'ebitontome nga ne wetwogerera ayina ekitabo ekipya ekiri mu kkubo nga kinatera okutongozebwa. Owekitiibwa Dr. Rashid Lukwago tukuyozaayoza nnyo okutuuka ku mazaalibwa ago. Oli munyenyi yaffe ng'abavubuka olw'okutulambika naddala mu mpisa eziraga obugunjufu. Nga ssentebe w'olukiiko oluŋŋamya ebibiina by'abavubuka tukwenyumirizaamu nnyo ebibiina nga Nkobazambogo akeezimbira, Buganda Nkerettanyi, Kabaka Mwenyango, Buganda Bumussaako, Buganda Youth Council. Okutandika essomero lya Inspire Nursery and Primary School, kabonero ka nkulaakulana mukulu waffe. Wow, nkulisaayo munnange gwe abadde atugoberera mu kanyomero ako twongera okuyozaayoza ssebo Dr. Rashid Lukwago owekitiibwa. Tusaba oyongere okubala ebibala bingi ddala. Mbadde Mutaasa Michael Lubega, Ssaabasajja Kabaka awangaale.